okubatenga etambula. Munywanyi waffe ono gwe bayita Ashburg Katto ng'azaalibwa Ssenyange yali nfanfe wa Bobi Wine. Era nga kigamba nti Bobi Wine yamukolako ne saaluuni emu n'asobola okuba teyagisuula olw'amalala. Bingi nnyo n'abyerabira n'ava mu People Power n'asobola okuba ate nga yayingira NRM n'asobola okuba teyayogera bingi nnyo. Abajjukira obulungi na bino bami bagambeko Ashburg Katto. Ashburg Katto nga yakayingira yayogera bino. Nze bulijjo ngamba abantu teriyo ku nsi bantu bali bavudde mu Bobi Wine n'alumwanga fulufiga n'Ashburg Katto nga abantu bawakana eggulu lwe bakitegedde. Omusajja yakoze live ng'ayimba ng'abula nakkaaba ng'agamba nti mwanvaamu naye biki newankole yatuwaayiriza nti bwali busente bwe bwatutwala abasinga tezaali ssente gwali mutima ne tusalawo ne tugenda naye ekyo kibalaga nti nno omusajja twamuluma nnyo twali mpajjiruwaga nnyo. Aya baasi agamba nti mu kugenda kwe baali bamusuubiza okumuwa ente 5. Abajjukira obulungi omukulu gwe bayita Bigayi bamusuubiza ente 3 teyazifunako. King Michael afuna 3 teyazifunako, mbigambo yazifuna. Ashburg Katto ente 5 yafuna za mpumumpu. Gwe bayita Bajjo naye atabuse. Gwe bayita Ray Superstar bonna babasuubiza ente nenga byali bya kamera. Omulaalo ente yazibba. Ashburg wuno ng'atubuulira ye mulugunya agamba nti omulalo gwe baawo okuleeta ente oba yabulirawa yabulira mu Kampala wakati. President akutisse agambye ezente zitwalire omuntu bwati zitatuuka. President agambye genda omuntu bwati omugambire bwati n'atamugamba mukola kikyawe muvumaganya omukulembeze ate omukulembeze ye musajja mulungi talimba tasuubiza mpewo tagabanga agabulula era nakati bw'anakitegeera muno obute bwange bwadisapiyali ayinza n'okusima n'agamba nti nkuwaddemu 10 oba nkuwaddemu endala 5 oba nkuwaddemu endala 10. Siri mukaaba Bamafia ba Feron ne bamuzza ne mukati. Omukulu gwe bayita Ashburg Katto yali ayingidde NRM nga bamusuubiza nte nga bw'olimba omwana omuto nti ngenda kugulira ente ngenda kugulira ennyonyi. Ashburg bamukola bamuwaza mpumumpu tamanyi Bamafia kye bamukola. Wuuno ategeeza omulala aganye okumwogera naye agamba nti omulalo yabba ente. Wulira omulalo oyo aweeka ekitiibwa, omulalo oyo wabuvunaanyizibwa, omulalo oyo aludde ng'akolera president era president amwesiga naye omulalo oyo abantu bamwevumye. Sinze nzekka n'abala bajja kubeera bagambe nti president yampa akataka, president yampa akamotoka, wabula omulalo oyo yonna gy'ali ngenda kwogera erinnya lye. Omulalo mumutegedde eyali mu ddiiru eyo mumujjukira bulungi nnyo. Omukulu Ashburg ategeeza ng'ayingira NRM nti abavubuka ina proposal gyagenda okubatenga bayisizaawo aba ghetto. Twebuuza agituusa oba programu yange eyo gye bayita the Ghetto Initiative tomanyi kye kitegeeza okuba ng'olina idea yo mu mutwe oba mu bwongo n'ogisomeramu omukulembeze w'eggwanga n'agamba yes it's the best you can ever have. Lwansonga eyo programu egenda kuyamba abavubuka b'omu ghetto, egenda kulaakulanya zi ghetto, egenda kuyamba Kampala ono mujja gimanya gye bujjakawo mu maaso. Aya baasi omuwulidde omukulu Ashburg byasobola okukwata ebimutwala mu NRM. Lwaki takoppa musajja wono? Alina ente emu n'engitunda n'engula embwa German Shepherd nga ya mwezi gumu n'ekitundu ekyayonka n'okuyonka ne bajinguza $2 n'ekitundu. Ente nagitunda eriggwako n'engula embwa n'enjikuza mu myezi 7 n'efuna eggwako okutegera n'efuna olubuto. Embwa bwe yazaala n'ezaala abaana 10 n'entunda buli kabwa $2 n'ekitundu n'enfuna $25. Awo entandikira ebyobulunzi. Kakati bwe mala okufuna ssente ezo n'enziramu ate n'engula ente. Kati buli nte gy'olengera wano njagala kamera ezikulage bulungi. Oyo naye yali atulimba bulimbi gwe bayita basajja mivule. Ye bwe yagenda bamuwa German Shepherd ate n'agamba n'afunamu ente ate faamu n'atulimba ate nga si ye. Byonna nga bitambula. Ashburg Katto ye mulugunya ku nte yali asobodde okuba ate ng'afuna ng'agamba nti bamusuubiza agenze Kisozi era president n'amugamba nti ente nzikuwadde. Ulira nze nava mu People Power nga nsazeewo nga nze ng'omuntu nga nkoye katemba nengamba kati kangende mu reality nenkyalira president Museveni konze nengamba abantu kambabulira amazima nti ekituufu president w'eggwanga talimba era tasuubiza mpewo bw'agamba nti nkuwadde ne bw'agamba nti nkuwadde district ya Kampala yonna gwe nkya ku makya kero gibanje bayiyo president n'angamba mwana go nsanyudde olina ebirowoozo ebirungi njagala otandika okulunda era nkuwaddeyo obute 5
konzi ni president neyanziza taata nensanyuka nnyo. Of course nali sinawendetera nte sinabakwetereza yabingambira kisozi ku faamu eyiye so kati nenzijja era bulijjo nninda ente zange ensubira gye ziri zikyalya zimale kuzaala naye mu connecting ennyo nentandika okufuna olugambo ng'ente ezo omukulu alina gwe yaziwa azikuleetere era omukulu yamanye ente gye ziri n'okuzaala zazaala n'amatonywa konze nengamba kale omukulembeze kamutegeezeko nti ekituufu sizifunanga ente president abaako gwazitisse najja nazo ne bwe zituukawo okwokero house abamanyiwo obulungi awo ennakaseraawo oba zaalina magiki oba zaalize zino ezimu ezaali ez'abachwezi. Aya basi tukyagenda mu maaso abajjukira obulungi akayimba ka Fred Sebata mulimu ekigambo ekigamba nti buli weesiga omuyala ne bw'aba asiba empombo ateekamu bigumba byokka. Tugenda mu maaso akabate Ashburg wuno akyemulugunya ku mulaalo eyabba ente yaani. Leka kuvumaganya president waba kutisa obubaka nti ogenda obuwa omuntu kuba ye president tagenda kuddawo okulondoola nte 5 ze yawa Ashburg Katto kati abamanya ekyo kiwedde era yaali eyo amanye omwana gyali anywa kututa kumbe sinywa enkalamata enzita tekyalimu ssente yonna yadde omunogo olw'ataano amanya agange nga nze Ashburg Katto geeyogerera sinze ngoogerera nze ndi ntensava ndi big fish social media bukyanga nagigendako nakyusa perspective. Aya basi wafuuse mukene abajjukira obulungi ng'omukulu Balaam akutula ddiiro era kigambwa nti ye mulaalo eyabba ente za Ashburg Katto wabula Balaam yagamba atya nga yakabasayininga essanyu lyenina lya mwoki wa gonja Ashburg muzeeyi yabakubiriza temwonoona temulya nte temuzitema ne muzirya ku idi zonna imbanga muli basiraamu mulyeko atiliseemu kubanga yamuwadde ente 5 olwesipasa namugamba akyali mumpya ate muto namuwa ente 2 yasinziddeko kubona yamulaze mulunzi mulaalo munyabanda birololo yabadde ayogera nnyo nagamba ono weekonta ajja zitunda naye oli yeetaagayoko ku ndowooza oba ku kintu ekirala oba sekoko naye nga tubaaniriza ffe abawagira NRM okutegatako okubeera abawagizi ba NRM era enkyafe abawagizi tujja kubatwala tubakwase Mama Secretary General aba receiving officially abakwase kaadi za NRM musobolo ne laptop ze musabye ne modem musobolo kakalabya emirimu gye. Aya basi basaba laptop na modem era zibawulya ne bazibawa ebyente tebabimanyako abo ne bagambira okwagala ebyobwereere ago ge magoba Ashburg. Ashburg atutegeezaako ng'agamba nti ekyamujja mu people power baali bamugamba bwe bati balowooza nti no baatuwadde ssente tebaatuwadde naye nze nga nze Ashburg Katto okuva tetwatandikawo people power nze muntu gwe baasooka okugamba nti ndi mbega nga sina gwe nali mbeze ne baŋŋamba nti nalya nga siryanga yadde omunogo olw'ataano ne tusooka ne tukitwala ize abantu bennyininyini abaŋŋambanga nti no nalya amazima ga Katonda mu ggulu nga be baalya naye abantu bange ba people power bamalamu amaanyi nga tebawuliriza eby'abantu bali mbu TV ayogedde mbufulufiga agambye walya sinnalya mpozi nja kulya ente ze bampadde nsaleko ku idi eyokusala ebisolo nina okusala kente emungi gabiro ekyalo bagambe ente yavudde wa president Museveni tugirye kati munnange mbadde nkyakunyumiza injustice eyo bwe badde nkolebwako ebbanga ddene naye nga nze nanywerera ku mulamwa lwa nsonga people power ffe twagitandikawo kintu kyaffe nga ne tuholdinga ngenda okulaba nga kipropaganda kisensedde bakama bange batandise okundaba obubi banneesamba abandaba bulala olimbega ne bampita mu meeting nga bakambwe nnyo ne bambuuza batugambye walya miliyoni 7 kituufu embaga lwaki mba mumbuuza ekibuuzo nga bwe kityo nze omuntu wammwe lwaki fulufiga agamba mbu Ashburg yalya miliyoni 7 ne mubayinga ekintu kya fulufiga omulalu gwe mumanyi nti kale tujja kulabira ku bikolwa byo juzi Balaam abaana ne bantuukirira abaana 10 nga bafenjala ba bloga nenteekayo ka post ku Facebook nti banaye ba bloga tufanjala tusaana naffe tufuneyo omuzira kisaatukwatizaako post yamalayo week number nga teri muntu wa people power ngambye nti kwata teri muntu wa FDC ngambye nti kwata teri muntu wa DP ngambye nti kwata. Aya basi yembeera bwe yatambula baagala okugaggawa ne tebaagala kola soko oli Ashburg nze teri kye bansuubiza kye batampa nze president yansuubiza nti kozzemu NRM ogenda kubeera mirembe ogenda kulabanga ebintu ogenda bira mu perspective ndala nnyo ogenda kutegeera eggwanga bwe litambula ogenda kuyiga ebintu bingi nakati kyendiko wano njize bingi ntegedde bingi ku nfuga gye bafugamu gavumenti tumanya nange gye bujjeyo mu maaso ate nyinza okubeera omukulembeze w'enkya so buli president kyeyansuubiza nkifunye kyeyansuubiza kyesifunye ze ente zange ate nga ye president ente yazikola ki yazisayininga zimpeebwe just omuntu ng'omu oba babiri awo bwe wati awo be balina magiki abuzaawo ebintu president byabeera awadde abantu siina ssente ge mazima naye obusente obwegulira akapale nga kano mitwalo 3 ye bukulu oyo gwe bayita Ashburg akaaba ayagala nteze
era ndabye ku Facebook yenagamba tagenda kuddamu kupositinga kifaananyi kyonna oba byonna ebyenaalemu nga tebamuwadde entezi agali mu nkubo nti ente baazirya dda ani yazirya wano wetudde watuufu abajjukira musajja wamwe gwe bayita Bajjo yali yakava mu People Power naye ng'ayogera n'akolima n'okolima ng'akolimira aba People Power jjukira ye Bajjo omukulu oyo abajjukira obulungi yali yakasala ng'ategeeza tayingidde n'alemu wabula ye avudde mu People Power. Kati olunaku lwajja akawungeze waliwo akatambi akasobodde okwate kasaasaana nga kagamba nti era omukulu gwe bayita Balaam yamwawudde Bajjo kwe kutabuka. Waliwo akasente akabadde kaze nga kebaza omukulu Bajjo byasobodde okuba ate ng'akola rawundi waako okunoonya akalulu ka muzeeyi wabula omukulu gwe bayita Balaam ye mulaalo wa Ashburg yamwawula ente. Tutandikire wano wuliriza ng'oyanguwa atandikidde ku kiraamo kyakoze Bajjo. Wulira bulungi omukulu Bajjo amanya ddoboozi bampita mu kasandulu omusajja omuganda ategeeza ky'abayogera mu nsi weewalanga nnyo okuba n'omutima ogutayagaliza weewalanga nnyo okuba n'olugambo weewalanga nnyo okuba omukodo weewalanga nnyo okuba omuntu w'ente. Bajjo events nkola ekiraamo kyange ekyo ekisiraani kya Balaam bwe kifanga bwe kinsookanga okufa tekinziika sirikiziika era temumbikiranga bwe ndikisooka okufa tekijjanga ku mulambo gwange omuzimu gwange guli kituga newe ndiba ngenze mu ggulu ndigamba Katonda kanzireyo nzite ekisajja ekyo. Ekisajja kisitaani ekisajja kintu kikyomanya ekibi ku nsi osobola muntu kyomubi ng'oyinza omutuga n'omuwa obutwa. Bwe nsanga Balaam ng'anywedde obutwa nkwata ejjambiya nemutemako omutwe bwe musanga ng'afudde accident ku kkubo nzize emmotoka livansi nemulinya nemega sure nti afudde aweddewo. Tobanga na mutima mubi ekyo kisiraani ekyo kirowooza ensi kigenda kikungula kirowooza ensi yajajja waakyo kirowooza ensi yaakyo ndayiranga nga tamugulu nga ndi Saalongo. Aya basi Bajjo bamwawudde akasente omukulu gwe bayita Balaam bino byonna yabirimu Bajjo akyawanda olw'omutima gwakyo omubi olw'enkwe olw'obutayagaliza ndayiranga Bajjo events bwe bandi Saalongo ekisente kirifuna mirembe mu nsi okumanya nti ensi tebagikungula kiremedde okumanya nti ensi buli mwalina kuzannyako buzannya paati ye. Oyo omusajja njagala olabe ebintu byakoze akoze abantu ebi bingi. Ekisooka gujja ne gwefuula gukwano gwo nga gulega ebitishaati n'ebisaati ne gudda eri ne gukugeya ne gukwogerera omulimu gwagwo gw'omutwe lugambo nakwasaabirira. Muntu kigomanya omubi ku nsi bw'otoyagala muntu ki ku nsi yali akoze ekimu ng'osobola omutu kakati ekyo ekisiraani kigeraageranya na Chairman Nyanzi n'alabye abantu ababi ku nsi asooka ye Balaam addako ye Chairman Nyanzi. Aya basi omukulu bamuyita Bajjo oyo omukulu Balaam yamwawudde nakano soko ulire sigana kunda mu People Power akwana nabo bafere naye Balaam ne Museveni tugenda balekereni yalemu yamwe mugire mu kkute eyo Balaam kye kizibu kya government ye alina kusooka kufa alina kusooka kuwanganguka alina kusooka kugwa ddalu esero neeterera President Museveni ne Balaam wo bamata musobola kugamba ku kisajja ekyo kikolomidde nga nze Bajjo omusajja atayagaliza omusajja sobola okukwata ekisajja ekyo n'ekisaka kati n'ekiba kirina abasirikale nga bebakyo ze sobola okikuba essasi ngenda ku maderuzi kyetera kukuba ku mutwe kisitaani. Aya basi owulira amaanyi ayaya ye mukulu gwe bayita Bajjo gye bayita enjawulo ya Balaam bigayi yasaba ente paka akadde kantazifunanga twamubuuziza ki ekyali kyamutwala ewa Balaam mu mbeera ya nsi nga nabwe oyinza okunoonya akasente naye nze Bajjo ndi musajja mukusobola okubeerawo sadaka busente bwa Balaam sadaka sente za Museveni wange neetegekera dda kuba ndi musajja muzadde naye weewalanga nnyo omuntu omubi oyo musajja agaba obutwa ayinza n'okuba nga yatambuza obutwa mu ggwanga. Nywanyi wange waawa nze kibangako kikwano kyange mbeera yansi yebadde nga kibutika agatama Bajja muganda wa sibako muganda wo n'abiriga omufa kusinga omugaso mbwaggwe sibako muganda wo nali kiganda kyange kyawa kuba kyali kinoonya kumpa butonda ku nzitaano. Aya basi omukulu oyo gwe bayita Bajjo yeyawukanye ne Balaam bubi nnyo mbeera y'akasente akasente ka kampeyini baakatadde awoninze emisimu egyakigamba okwambala t-shirt emu
nze kinsige mu kimwa kyakunjoga tekyagaliza buli promota abonaabona buli Ashburg Katto abonaabona buli muntu eyeeya ku nsi noonya Balaam waali omutemeko omutwe kubaki ekizibu ekiri mu Uganda ye coronavirus ye sirimu mubi nnyo okusinga Ebola coronavirus Ebola kolera combined mubi okusinga sirimu Balaam singa yagala abaana bafune sente talina sente etasobola kuba bakuzize bebamu kuba blokize sente z'abaana bebamu kubatwogerera ebigambo tafuna sente bebamu bayingirira bizinesi zaffe ez'obuvude obutabigula bebamu batwogererako tuli bayayi tuli balalu bebamu basiiza amanya gaffe kakati yo sitaani Balaam nempe njawulo ya sitaani ne Balaam abate bafaanaganya bikolo Balaam muganda wa sitaani muntu kye yatta abantu kuno muntu kye yasinga obubi ku nsi mu kulembeze eki Amin Robotani yasinga obubi aya basi mukulu Bajjo awanda muliro nejjukira bulungi yali akava mu people power ng'ayogerera aba people power bw'ati tuula wano Bajjo tuulaawo ate nze sinze nakuvumye